N'omulala avudde ku kizimbe n'agwa n'afiirawo, ogenda kubanga ate obifuna mu maaso awo. Maama wa Gloria eyafiiridde Dubai, mukazi wattu naye alaajana. Doreen Kabaleba, Tamale Emirundi Junior nabo mbalina mu maaso awo ng'ate bavumirira abakyala abakozesa family planning. Mugamba mutya, mwasibye mutya abantu bange? Kansubire muli bulungi ng'enkola yaffe. Mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne mu notification bell olemesibwanga byonna byemba nteekayo. Nenyongera okusabiramu mulina abalwadde abakosefukosefu, tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ahmad Kakayire ono nno nga musomi wa dduwa era ng'akola ku nsonga z'amaka, oyagala kugenda bweru, bizinensi zo tezitambula bulungi, mukubireko ku nnamba ye y'essimu eri awo ate wamma ofune ebisingawo. N'ennyongera okulisaayo mmwe mwenna munnange ate abaageze Namugongo nga 3 June okujjukira munnange abajulizi be baayokya be baatemaatema obufiififi kale bambi mukulikireeyo ddala. Bwe ntyo nkutandise n'amawulire ga nnaku nnyo nnyini ddala. Omuvubuka atannaba kutegeerekeka mannya era ng'avudde ku kizimbe ku kalina waggulu munnange ne yeesuula wansi olw'ensonga ze tutannaba kumanya era nga wenjogerera ssaawa zino z'embuyaga ezikaza empewo. Kino nno weeks kati ziyiseewo nga 2 era munnange omwami yava waggulu ku kizimbe ne yeesuula wansi naye era n'afiirawo. Naye nga abantu bagambye nti ensonga eno eviiriddeko abantu okutandika okwettawe bati timunnange ekonomi yo yeekanamidde ddala. Abeera ewaka, abaana baagala kusoma, eno omukazi amabanja za nviiri, eno landlord amugoba mu nnyumba kwegamba ne yeekanga nga asobereddwa ng'alaba kyazzaako alina kwetta kale n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Katwongere okusaba mbi ate Omukama abasonyiwe byonna ebyabasobako. Bwe nkuzaako eno ewa Gloria ono nno munnaye nga yafiiridde mu kibuga Dubai, maama we bambi alabiseeko ng'alaajana era ng'agamba nti abadde alina omwana omu yekka ono Gloria bambi nga yamusuubiza era nga womanyi munnange abaana tusuubiza abazadde, maama ngenda kukolera kino, maama ngenda kukolera kino, era abadde yamusuubiza okumuzimbira ennyumba eri gye bayita vaawo mpitewo, naye bambi bw'ati ate Mukama wamuyise nga ebisuubizo bye yagamba maama we tabituukiriza. Gloria ono akatambi kalina mu maaso awo nga kigambibwa nti yali akolera mu kiyumba e Dubai n'amala n'atoloka. Kati munnange we yatoloka ndowooza embeera awo bweru yasanga ng'ate nzibu nnyo nnyini ddala, n'atandika omulimu ate ogw'okukwasaganya abasajja era yeeteekayo akaweta wansi mbu kati munnange akaweta ke kamuviiriddeko obuzibu era ke kamuzimbisizza n'olubuto. Kale bwe tuli mu sayidi ezi yatabaala bagamba nti nedda abafamire munnange babadde balaba ng'ayimuse ng'ali bulungi ng'agenda kuyamba ate bakadde be mbu nabo ne basalawo bamukatize wansi kwegamba wamma mbeera ekyali awo, naye nga we twogerera abaakafunako obukadde 9 kyokka nga babasabye obukadde 20 ate okuzza omubiri gwa mwana muwala ono Gloria, kyokka ate nga n'essimu eriko obukadde 9 munnange naye ate yabuziddwawo mbu waliwo omukyala eyagibuzaabuziza. Kale katwongere okusaba bambi mami agume kuba ke kaana ke kokka kaabadde ayina, bambi ate ne Gloria Omukama amusonyiwe byonna ebyamusobako bambi era muwe ekimuli ekitaggwaawo n'ekitangaala eky'olubeera. Bantu bangi tugenda tuva mu nsi zaffe nga tugeza okukyusa ku bulamu okusanyusa famire zaffe. Maaso wano nina akatambi ate ka Doreen Kabaleba kw'otadde Tamale Emirundi Junior nabo nga bakkaatiriza ku bika bya family planning era nga mwe muli n'ekana akaweta akaviiriddeko mwana muwala Gloria akamubulira mu mubiri mbu ne katandika ate okumuzimbya olubuto okukakana munnaaye nga kamusaanyizzaawo. Kale so gwe wenna akozesa family planning munnange tandika ate obaliira obulamu. Junior obwete obwo obulaba waliwo bwe bateeka wansi, waliwo bwe bateeka mu mukono obuntu obuziza abantu okuzaala. Junior, I've never used any of those. I've never used the kaweta, the one down. Nze nzadde ku myaka 32 nazaala ku myaka 32 nga bode yange ekyali steady, naye abaana bakozesa ebintu ebyo Junior, abaana batuuka okuzaala Junior olubuto ne lubula. Oyina olubuto ne lubula because of contraceptives. Those contraceptives are very dangerous. Era me I believe omusajja akugamba okozesa contraceptives aba takwagala. Tewali musajja akwagala, tewali musajja akwagala nga tagenda kufa ku bulamu bwo. Everyone knows those contraceptives are so dangerous. Waliwo omuwala gwemmanyi kamubuliramu mu mubiri ngeze ngambo zetuwulira eza Gloria nti kamubuliramu.
Junior kamubuliramu mu mubiri omwana nalekerawo ogenda mu kibada. Kati olekerawo ogenda mu kibada, where does that blood go? Okitegeera? Ng'omwana takyasobola kuzaala, tagenda mu kibada, she was just confused tamanyi kyakola, mudwa azunga mu malwaliro wano. Kanze ne mugamba wali ofa, I had a boyfriend, he didn't want children, nangamba nteekeyo akaweta. Really, nze omusajja ogenda kunzi, n'ogenda kumpaaki. Abasajja bamwe bagenda baliira bwereere. Gwe noteekayo akaweta nti oli mulaavu, otubaga omusajja takwira bweerakuwa ssente nga mutuyita bamalaaya. But you're going to use those contraceptives. Waliwo n'omuwala yagenda okozesa, omukyala yakozesa buno bw'abayindi oba obutegedde. Ogenda kungamba toli mukazi naye ate mwaba bugulira abakyala nga temwagala bazaale. Okitegeera? Nze munne nange obuweta nabukozesaako naye kati nabuvaako. Wabuvaako kubanga buli dangerous. Okitegeera? Kati just no omuwala yakozesa ka contraceptive bw'aba China yafa. Mukyala ng'alina n'abaana yafa until now the husband is still omusajja akyejjusa paka kati. So bakazi mwe mulekerawo okozesa ebintu ebyo. Omusajja tayagala mwana tomuwa magulu. Ye bannange lwaki omusajja abaakumaliramu nga tayagala mwana? Is your body a dustbin? Nti agenda kumaliramu amazzi ge tomanyi byalidde, oluusi awunya ebyennyanja, amazzi gawunya ebyennyanja byalidde ng'okanya kuteekawo magulu kumaliramu. Kati ate bino bye bagamba mbu abasajja mbu babusengula naddala ezo kabuzi sitayiro mbu basengula obuweta. Kyenkugambye kwasaza omusajja ng'alina omugo guli omuwanvu. Sajja ayinza okuzina n'akumalirako. Ate no waliwo abasajja abakuzina alinga aliko ebyewaabwe. Alinga azifu waliwo ebimulinnye. Bwe babasengula obuweta Junior. Akaweta bakateekayo ba centimeters mmeka naye ng'oli alina ssemudondo oli muwanvu akoma eri. Ogenda okulaba akaweta akasengudde kayingidde mu mubiri bakanoonya tebakalaba. Be babawala batuka okuzaala ng'omwana zero wuuyo bafunye kansa. So women please mulekera okwesa ebintu bino. Ate be babawala abatuuka emyaka kyobola bagamba nti watuuka amanya emyaka 35 batokyazaala byebyo. Bakozesa contraceptives abalowooza buli omu zaakozesa. Some of us tubadde fertile kubanga tetukozesa bintu ebyo tukozesa contraceptives. Junior nze ngambizadde ku myaka 32 and I'm still fertile ngenda kwongerako omulala. Okitegeera? Kubanga ebyo nali sibikozesa tomala gandya nnyo. Kubanga byo nonsense nali sibikozesa ye nga otandika otya. How do you encourage me? Otandika otya okungamba nonsense omuteekayo akaweta teekayo togenda kumpa mmeka. Omusajja amala okuzina mbu tewerabira kumira kaddagala kubira n'essimu takwali na 10 tewerabira kumira kaddagala abawala mwe mwebeereko. Eno ebyo bye byange Junior bye. Munoonye Honorable Nsereko kubanga alabika yasobola kati okutuyamba okulaba nti engeri gye yakwasaganya edda ne speaker kabangambye speaker wa parliament yawaayo $5 million. So kati Honorable Nsereko engeri gyatuka ku speaker gwe tuba tukwatagana naye. So abayina ssente Honorable Nsereko gwe tuba tulaba kuba abavubuka b'e Dubai mulabika ebintu byammwe bitulemye buli omu asonda. Tetwagala tumale kusonda ssente ate muzirye. Sheikh Hamad Kakayire ono nga musomi wa dduwa era ng'akola ku nsonga z'amaka. Oyagala kugenda bweru bizinensi zo tezikyatambula bulungi mukubireko ku nnamba ey'essimu eri awo ate wamma ofune ebisingawo. Era gwe wenna ayagala okulanga naffe wano ku Suvia News Extra ennamba weeri awo ya WhatsApp jangu twogere.